kantandike ekintandisa ne Abdulla Kiwanuka eriyo ensonga z'enjagala bbiri ezikwata oluddalo naye nga zo nziwo dakiika butono ozoogereko tuziveeko. Election petitions oli mu kwolereza emisango gigenda mu maaso biri bitya gye mutambula mu petitions. Abatuuliza ku radio yaffe eno singa balamusizaako nnyo akawungeezi ka leero mwebale emirimu gye mukolako eyo musaasira nnyo mwenna abafiiriddwa abantu baffe bayise mu kunyigirizibwa abayise mu kutyoboola eddembe lyammwe mwenna mbasaasirako nnyo. Nsaasira nnyo omuganda wange gyagendera okufiirwa taata amawulire ngafunye kati enamenga awo bambi kitalo ddala n'omutaka Kisitu enamaŋŋaŋŋa omwambi afudde tugenda muzika olunaku lw'enkya. Ne bannayuganda mwenna abafiiriddwa abantu bammwe mwenna basaasirako nnyo kibi ddala. Ate era njozaayoza mwenna abaatuula senior 6 ebizo bikomyewo basobodde okuyita Mukama Katonda abanyweze ate bisobole okweyongerayo wakati mu by'enjigiriza nga biri wakati mu kusoomoozebwa mu mayengo amangi amasomero mangi gaggaddewo. Nange ninawe nnina essomero lwagenza okukeera ku makya oli abadde apangisa ng'ebizimbe yabidduseemu dda buli kimu yakisonge n'akitwala kubanga mu butuufu nkubiikiriza nange ebbanga ddene naye abadde mupangisaawe nga bagizanasibambye nagenza okukeera ku makya nga yabisonge nga bitutte kugamba essomero liggaddwawo mutuufu naye ndowooza yagenza nedambye walololaba yeno kati omusajja mugambe ki ayinza kirasi zalina tebasubira kumakya nga tebirimu nenkuba essimu nga bali naye ensi bwetyo kakati bw'aba alina aba senior 6 olwo ebibuuzo banabisangawa alibadde essomero lya primary bali mu buzibu abo lya primary. So eyo Uganda weeri naye bannanga abantu ba Mukono North balwanzi bange mwenna balamusizaako nnyo ekyensuso mbagaliza birungi byereere abasobola okusiga musige ensigo naziweereza Mutebi Muhammad Empomaawo kansala Kirabire azina enamawojjolo Kinani azirina Katogo Semakulu azirina nekyampisi mugende mu bakansala abammwe ensigo naziweereza bannange musige tulabe oba ate tusobola okufuna ku mmere esobola okututwalako okutuyisako mu mwaka guno neyanzanye so ongambye ensonga kansala alaze obwengaga nti ki nyinza okubuliza ewaka nabuuza programu yakatandika bulijjo onoonyawo kimugambira nga yawese nja kubatuuza akuwulire nange nja kusaba kutwala omukisa guno okulamusa bannaffe bwe tuli mu bwambe bannaffe bana programu eno yonna gye muli mu nsi yonna mumayika katto kyabuuliza oli aganaga nti ndi Japan mbeerako enaga mbeera Dubai mbeerako mwene essaawa zonna tujjaga mwasibye mutya kubanga waliwo n'abalala nga bwakakya mu mbeera zonna basako alamu ne bawuliriza mbalaba feedbacks waliwo jjajjange John Sali oye w'Ebungereza tataviirako ddala n'abalala mwenna mikwano gyange wano bana abeekamokya mikwano gyange Mubende Luweero Ebuyikwe kuba disitulikiti y'Ebuyikwe mbamanyi kuno tebakola kineesala ne bagenda ejjinja ebuwenge abo eno radio yaabwe so kati baga ati totwerabiranga nti tukola ki tubeerako. Njagala okusaasira mwenna abafunye ebizibu nange njagala okuyozaayoza abaana bafunye abayise ebibuuzo. Tweyogedde ku oyo mwana omuzibe Eriadu eyafunye ezonna ow'ejjinja omanyi waliwo olabanga kibagamba babayita baliko bulemu tebayita bateesobola olinga bayita abateesobola baliko waliwo omuvuka alinga asoma amateeka Makerere nga Mukaramojja nga muzibe naye nga bw'otambula naye Makerere nga agamba tambula bulungi awaliwo ekinnya ng'era ddala ekinnya ki Makerere n'obugazi bwayo nga yonna agiyina mu mutwe. So kati njagala okumuyozaayoza njagala okuyozaayoza bonna n'okusaasira abo bebiganye
nti tunoonye bwe tuya of course nti bwe tunagenda okwetegereza yes anti weyiganga musajja weyiganga so njagala bonna okubayozaayoza mikwano gyange abali mu senior 6 bayitirivu nnyo balina nnyo ku social media bagobera ati amune putuli twagala omayiba waloka nagambako ennaku zino bwe naakula njagala kubeeranga gwe so banjagala kubeeranga gwe kansubire mbwe ebyenfuna mwabiyise mulowooze mankakuba kati obudde buyitirivu okweteekateeka okunoonya ebyo bye mugenda okugira njagala abafunye obuzibu mbasaasidde n'okubaagaliza okuliza obulungi kansa ensonga zizo abamu batandise okuba matukanyisa ngo bagijjayo general eyo tuyiseeko mu kifaananyi singa omuntu alemerako ebigaanira yayinza kuyisibwa atya era biki omuntu kwayinza okuyimiroga nti omusango ngugjeyo general for information kubikwata ne petition kirisita ensonga y'okugjayo petition ate mwana wattu mu nsonga z'ebyokulonda nkalubo nnyo era bw'oba ojjayo petition waliwo obukwakulizo obugobererwa nti bw'omala okuteeka okusaba mu kooti ewulira okusaba okwo neekusaba ng'omusango tonnagugjayo n'oteeka mu mawulire nti ngenda kugjayo omusango era ekyo bwe kiggwa neokomawo mu kooti ekigendererwa ekyokuteeka mu mawulire mu kitundu ekyo bwewabeera nga waliyo omuntu yenna akyayina obwagazi obw'okutwala omusango ogwo mu maaso kubanga bagutwala nga omusango gw'okwata ku kitundu so kyekyo ekigendererwa nti omuntu yenna asobole okujja mu kooti nti bannange mwategedde nti nze bangatteko omusango teguvaayo kyekigendererwa ekyokulanga mu mawulire nti wadde nze embeera nagutwala mu kooti naye era nakyo kirimu obukwakulizo obanga gwe wali omu kwabo abaavuganya ojja buzzi neweegatta n'oyimirirawo n'oyagala ogutwala mu maaso bw'obanga wali mulonzi weetaagisa emikono 500 weetaagisa emikono of course nebyamayambala byali bya presidential nabyati birina kakwakulizo kabyo naye nga nakyo kiriko okwa advertisinga so omulonzi weetaaga emikono 5 omulonzi gwe ali eyo obeera weetaaga abalonzi banna abala 499 bakwegatteko 5 era singa omwakeranze mbivuddeko era ebeeratisomaaso so byebikwatagana ku mateeka ate ag'ebyokulonda kyanjawulo nnyo emisango gino egyawulijjo egya muntu ku muntu tigogenda bugenzi nogamba ngugjeeyo naye nga emisango gyo gyatandise era ekooti ziri ku misinde buli wamu batuwadde deadline nti agwe nkuwadde ennaku 2 gwe nkuwadde ennaku saidi emu njiwadde lumu neno saidi emu njiwadde muleete obujulizi webuzibidde olwaleero nga muganda wange yali owa FDC odonga auto asambanga janzi awangudde nti gwe yawaabira tiyalekulira mulimu mu Dr. Komakech yavuganyiza ku independent so gyo gitandise kati era giri ku speed nawuliddeko mwanyiraze Proscovia Salamu Musumba era bwedoyogeranga ndaba tiyagugjeeyo era waliwo kyesaategedde oba yali yalanga awo oba yagenze mu kooti ne bagugoba bugoba ekyo kisinategeera naye process y'okugjayo omusango emanyiddwa bulungi nti osooka no advertisinga era wasobola okuvaayo oli n'akuchallenginga ojjukira byalimu musango gwa emabega eno 2010-2006 Judi Mbabadi ne sekandi era kyebyasebera byagenda mpaka mu court of appeal finally waliwo ebyali naye nga waliwo procedure etagobererwa so kooti zonna kati buli wamu misango gya byakulonda wano e Kampala misango gya byakulonda olwali tuwadde mu gwa muganda wange Bale Ferdinand bali ku ddembe owe division ye Bunamwaya ewa meya owa meya bamutwalako obuwanguzi balangira ow'emyalemu nga atoli yali awangudde so
oba ali awusima serebu bwe bityo bwe biri tetusobola bigenda nnyo mu details kubanga ate era kooti zaatusibiridde entanda nti omusango nga guli mu kooti togunyumyako ebyo ebyasoose togunyumyako nti bino bye birimu okomaawo naye mu nsi yonna bwe kiri oba kyawanuka mu mateeka tokkirizibwa kwogera ku musango nga gukyali mu kooti mu nsi yonna yitirako ddala mukwaniriza jiji wamulindirira obwedda nkodda kiyita omwani naye omuba yasinze kubanga omugambye wali muge mbongereko oli oba yanize wata naye agala muge mwanirize nkimanyi bulungi nti tulwana okulaba nga ebitongole byonna mu gavumenti wano institutions zonna mu ggwanga zibeerawo nga zikola emirimu gyazo nga wezirambikiddwa mu ssemateeka wadde waliwo emiziziko mingi ku buli kitongole naye tekyenkanankana ng'omuntu taliiwo nti olwana nga waliwo omuntu waali ebirala mukyala Betty Kamya simusuubiramu bingi byagenda kukola ng'abakalisolisa abalala bwe babadde era ne bwaba tunulidde ne basikidde naye singa obukulu tulina okulwana okutereeza ofiisi eyo n'okugiwa amaanyi gonna ng'erimu omuntu mukyala Betty Kamya nkimanyi singa asoma ku lipooti ya Mulyagonja gwali mu kusikira kati ajja kumanya oguyinja ogumwolekedde kubanga ekimu ku byonna ekiri awo by the way yandibadde neebaza kubanga nze kenyini naye ntaddeyo motion nga ngenda kumuvinga parliament ndeeta parliament ku nsonga bbiri ekyali ekya human rights n'ekya ofiisi ya IGG naye nga bw'omanyi mu parliament omwo era mubeeramu abaddusa mangu ewa mwami Museveni nga basebo bagenda kufwaza wano bagenda kufwaza so wiiki eddako nalyoka amuleeta so mwoyozanze mwagaliza birungi wadde nkimanyi ayolekedde olusozi gambalagala mu kulwanyisa abakenuzi kubanga obukenuzi bwonna wano bwetolodde ku ofiisi emu byonna bw'obitunulira byonna ebyo Mulyagonja abiteeka mu ripooti ye tibannaye buli wenwanyisa ababbi ngenda okulaba bawulira awo ku state house awo era gyolabo gyegava nti omucontract muwe bano webabazimba amasomero bano ebitali tambulira ku mateeka gennyini etteeka weriri ya PPDA naye ogamba nti ono yabazimba essomero webituuka ebyenguudo muwe eno kampuni so akimanye nti olusozi lwayolekedde gambalagala lusozi lw'amaanyi buli kwota alina okuweereza ripooti mu parliament fe tugirindiridde tulabe bwana aba atambudde Kaija omukyalo obadde naye oba buli mwagendera naawe wekintu wali ekimutambula n'abasiibula n'abaleka mu maziga nakola ekibiina kati nagenda nti bamugoba nalengera tumulengera eri eno tadda naye okusinzira bwomumanyi oba obukozi bwe n'obutali bukozi byonna gwasinga okumumanyi akolagalako naye ng'omuntu oyinza kusuubira nano sebo Kaija afunye ebintu nga 3 ebirungi mu wiiki eno Muteeka ekyo kya Betty Kamya ate Kaija yabakifunye akyekyongerako kubanga be bamubreedinga basooka ne bamugjayo naye oba n'addayo atya afunye ekyodongoote ekyo nakyo tosobola kukijja ku FBC kubanga mubreedinze bulungi nnyo ate nekya salaamu nsomeko ga ebintu byonna 3 era Kaija neyanza nnyo neyanzeege sorry nyabo nsonyiwa mbadde nfudde mu mbejja ato naye nabwo obutwala ensonga ya IGG ekisookera ddala twali tumanyi nti mwami Museveni walonda omuntu alina okuyitawo talinga mu nsi endala gye bagamba nti waliwo ebisaanyizo eby'omuntu ebisukka ebiwandiike waliwo ebintu bye tuwandiika mu bitabo naye n'ekyo ekirabwako mbwani kaliisoliiso wa gavumenti era omulimu ogwo agenda kukola ati obwakaliisoliiso bwa gavumenti obwa Uganda oyina kubeera nga olabika nga akola omulimu naye nga si gw'okola bantegereka you must appear to be doing the job
nenga sigwokola era lwogezaako ejjeyo enjala omuswiba guba guzze kaakati omuntu gwe babuwadde nze kyemusinga mumanyako nti mobilizer mulungi mukunzi mulungi ate communicator katonda era amuwadde nti bwakunnyonnyola omutegeera so kati ye mukyalo oyo naye nga bwe yabadde ministro y'ettaka ng'atuuka okuyingira wano bwe yali ng'atuuka okufuluma ojjukira bwe baali mu palamenti nga balina ssente zibagenda okuyisa omukyalo ono wa Uganda Land Commission n'alaga mbu tazimanyi ogwo nno gwali muggo munene nga gulaga nti minisita alabika naye alina amakoona eno ofiisi yeetaaga omuntu nga taliiko kkoona n'erimu naye ekyokubiri gavumenti ya Mwai Museveni etambuza gavumenti bbiri waliwo eno erabikanga mu structures gye mugaba president vice president n'okukkirira ku ttaka nebaako n'ebitongole bya IGG IGG muli agonja kutumanyi abadde omulamuzi yali waali ne baleeta akakiiko ka tweheyo okajjukira ak'abantu abasatu kaba kakyali awo ne baleeta akamukyala nakyobe obwo buli muki mu state house era bukwata abantu era abantu babuloopera tekalina mateeka kyakozesa ne report kazikwa ne kajja n'okusima ne kakwata era n'akola press conference kokalaka ka PR simanyi gye kakoma siwulyangayo muntu gwe kakwasiza mateeka soka kati soka era ojjukira omukyala kyagaga nti kale kankulabe bona akola omulimu kubanga nalinga ngoberera nnyo akakiiko ka Public Accounts Committee ne buli lwekakwatanga ku nsonga meeting yasembanga yali ya Mwai Museveni nga nego bagenza okubuuza ebibuuzo ani alidde ensangi baba sinalya nsangi sebbutobuto emabega yalidde ensangi kaakati ki sebbutobuto emabega ng'ali mu State House kino kyenda abakita isawa time to eat Mwai Museveni ejanga ali mukola kabine ndaga waliwo omukwano gwange wekaseese tiyagamba nti waliwo omukugu wekaseeseka waliwo omukwano wekaseese gwe mbadde neerabidde jjukira bwe yakola cabinet omukyalo ono yamudropinga n'amuwa obuwabuzi ne wayitawo omwezi zinziba nakukaliriza ennaku mbale n'amufuula kino kyamukoze ki kyamufudde ng'otegedde abantu abadde bajja babeera mu kakiiko ako abakakulira n'amu appointing n'amu ekifu ekyobwabuzi kakati tumanyi ofiisi zombi azirina oba tazirina ekyagaba takyogera kubanga mu nsi ezikuze ekintu kibayita public opinion kikulu Munnayuganda baba ayagala kuloopa ani gwasuubira jjo mukolera nakyobe oba Betty Kamya eyo tolwayo Kaija njagala oyitireko mu bigambo by'omukulembeze w'eggwanga nga tujjukira ebigambo bya muntu omu mu biseera bibiri byanjawulo byenjagadde owulirizeeko reka tubiwulirize obiwulirize tulyoke tugende ku nsonga eyo naye ndowooza kanzijje bulanga buno omukubo kuba tujja kuba twakatandika ensonga eyo ate mbe nga mpitira wano kambujje bwe tukomawo tuwulire ebigambo bya President Museveni gye bwemabegako katono ku nsonga y'abasirikale oli ali mu buwambe abantu ate n'ebigambo byayogera olunaku olw'omukaaga ebirabika nga byandibadde bireeta essuubi singa tubikkiririza omukulembeze w'eggwanga nakozesa ekigambo kyawamu nti yalokose where our young friend Bobit, and then they came and said, oh, member of parliament was beaten. Well, I said, okay, let me study how he was beaten. Now, when I studied, I found the man had been beaten properly, in the right way. Now, when you respect the people of Uganda, you must observe the following. Don't bark at people. Tobogorera abantu.
Oh, that's not the people's army. People's army, you don't bark at people. Don't beat people. Don't beat members of the public. Don't beat even criminals. You are not allowed to beat anybody. Not even the children. Because in the past there was beating of children. That one we rejected. Yes, omwami Museveni bwe yayogera yayita yayogera eri bannayuganda ffe twali ku mukolo nga tuzze kuweesa mukolo kitiibwa era olaba balwa wane abantu okubeerawo okwo okunaweesa omukolo ekitiibwa ti abagenyi babadde bangi goweza namba waliwo abantu ba mirundi ebiri waliwo abaweza namba nabo nti gwe bw'otaabeewo omukolo tegujja kutambula twawulizanga wano ebirangwe nti gundi okuzika kulinze gwe naye walawolaga nti abegundi bababikira mu byalo naye naga nti prose okuzika kulinze gwe ne baba bajja ne baga nti akati leero olumbe lwanaku z'omwezi guno naye prose ojjanga gw'olina omusika kakati alina omusika nammwe abajja okulya emmere y'olumbe mu babanjawulo kakati ekyo kyalabika bulungi mwami Museveni tayogera naffe twajja kuweesa mukolo kitiibwa nga bannayuganda ekyakuba kyennalabamu ti mwami Museveni ali mu buwambe ngaffe mbadde mpa na ku social media babiraga nti we are in free nombuuza kale gwe kapere olifuze mpala oli free wa kiki ekitambula mu ggwanga muno nga kitambula nga gwe bw'oyagala obuwambe otegeeza omanyi bw'obanga oli muwambe akuwambye yasalawo essaawa ze weebaka yasalawo kyolya yasalawo ddi lwofuluma yes bwaba kakati bw'aba akulaga mbu byadde akulaga mbu tabikkiriza naye nga ye commander in chief bali babikola ku lulwe nali mbaddewo mu kwekalakaasa bwe babeera batawula okwekalakaasa etteeka lya Uganda ligamba oli ajja ne megaphone n'omuzindaalo nabagamba nga njira nga ndeeta ekiragiro kino ku lwa pulezidenti wa Uganda bagamba muveewo era singa abatakikoze mu koti we twabasingiranga nti bwe wabasanze walanze twalanze nti kati kiwakuze kyabadde kikyamu so kati bino byonna ebikola mu ggwanga muno emiggo gye batukwe mwami Museveni okusookera ddala bwe yali ku university research gwe yakola yali ku violence ekyokubiri azenga entakera atutegeeza mbu teri amusinga fujjo we are masters of what? Violence. Teri atusinga fujjo fenga nga alega ye ni particular kuba tewali NRM yeye bali abalala balinga gundi balinga bakongozi kati mande bogerako bwogerezi kati balinda Emmanuel neyogera kati bo ne bagiddamu yes mwami Museveni teri kulokoka kyega mwami Museveni muwambe balabika abaana batambuza ekintu kyabwe kakati okuba ekikulaga nti muwambe yatugamba mu nsonga z'abasajja balaba bubaali bamuwa ssente ez'okumulya mu katale biliyoni ezawerako n'agamba nti abaana bantega empapula tabagobanga najja n'atugamba ekyokubiri nti abaana bantunda nti oli bw'aba ayagala okundaba basasula kiba kitegeeza naye basasula abamanyi tetuuleyo gwagoberwa nsonga eyo kati omuntu afaanana bw'atyo aba amaze okukulaga nti abantu bamusinza amaanyi kati ye aliwo obubeezi ku lwabwe era nze ekyembadde mugamba okuva wiiki eno yonna kye mugamba mwami Museveni bw'otuuka wali ku gundi nga ku Bank of Uganda kuba enduulu gamba omwana ayisiba emmotoka kuba enduulu webuuka ffe tujja kufuna abalenzi bajja kudifendinga neziramu ne mugamba nti wabwe abayita wali najja nankumbi agamba omwana nyina akantu kempulidde bajja kugisiba abuka ayingire najja nankumbi tujjamuku fe atukwasa eggwanga lyaffe kuba bw'otunuulira eggwanga entambula gye litambula tolaba muntu ali ni kyagi owulira ebiragiro biva eno ne biva eno so nti ebigambo byonna byali ayogera ng'olaba ddala si yoweeri ng'oyinza okulowooza gavumenti waliwo pulezidenti omupya eyazze kakati atandise gavumenti empya
kati bwe yaduze ngo yalese mu government ye empya kati ategeeza bannansi nti bannange government eno gye tulese temugenda kulaba bubbi temugenda kulaba busosoze so kati nga byolinga byolaba naye Mwami Museveni abantu bayokere emukula abantu bayokera akyoli emigo gye bazze batukuba wano Kayihura bwe yatukubanga temutanga kada number 1 kada number eki Erweru ne bamutuma omulimu gw'okuba abantu b'ekasese okubatta nampromotinga teri muntu abadde atuyisa bubi era ebimu bye mbadde ndowooza ebyalinga bigo bya gundi ani kati minisita wa gundi si waloko government wa Jeno Katumba Amala bwe yali eggulu ne bagira omuwala mu mbugo ne bamumwa mu mbugo n'agamba bwe kiba kyabaddemu gyenduumira ngenda kulizayininga n'amugjayo ekintu ky'Erweru bwe yakyegaana ne bamugja kuwa komanda kati ng'ekitegeeza nti gwawagira okutigomya abantu gwe gwabadde awagira kasooka n'olwaliro Mwami Museveni ebyo ebigambo bye tubirinda Mwami Museveni yaddenga mysticolo yabadde akuba lwali tulinde kyagenda kuba Mwami Museveni kyabayogera si kyabategeeza nkulu mulima mayini essuubiri kweyongedde nti osanga okuva mu bigambo ebyo okanattaana alabika era naawe bwempembe mwana wattu nzize wano nga njogera ebigambo bingi naye tugenda muyita kati kanso kanatta kitutwalidde ebbanga Mwami Museveni ono okumuzza ku luguudo bino ebintu tumaze ebbanga tubyogerako naye bimutwalidde ebbanga okumanya nti ebintu bino bigenda mu maaso okusookera ddala njagala ntegezi bannayuganda Mwami Museveni ezimu ku nsonga ezamulwanya bannayuganda abakonokkiriza mu kakadde ne bafa zaali nsonga za kutyoboola ddembe ly'abuntu mwalimu n'okubba akalulu n'enfuga etambulira ku mateeka ne ssemateeka era bwe yajja wano n'atusuubiza nti ndeese enkyukakyuka eyannamaddala ez'omuggundu ti bassebo ne bannyabo ebintu ebikwatagana n'eddembe ly'obuntu kafuuwe tebikyadda n'atutegeeza nti n'ebintu ebikwatagana ne pandagaali ebiseera ebyo bakitaffe bakojjaffe abantu baffe batikkibwanga ku motoka ne babatwala nga kulembera wano e Kampala ne babattira eyo Namanve ne babatwala mu mabira bangi kikwewuunyisa gwali eyo ekibuuzo ekyandibadde ekinene nti ebyo ebintu ebimu bikyaliwo nti abantu bakyabakuba emiggo nga ku mulembe gw'Obote n'Amini bwe byaliwo nti abantu bakyaggalirwa mu makomera gye kitali nga munnansi asobola okukuba wano essimu n'agamba nti wano mu poliisi ya wano tewaliwo bantu be baggalira kusukka ssaawa 48 Mwami Museveni abeera alina credit kubanga bye byamulwanya myaka 36 emabega era byagamba nti ebyo tebikyadda bwe twakola ssemateeka eya 95 yateeka Mwami Museveni ku ntikko oba pulezidenti w'eggwanga Uganda kubanga tetunafunayo pulezidenti mulala kane bwe ngamba nti yateeka Mwami Museveni musoga bwakoba kyamusaada mulala era bw'okyogeraku badde akugema so yateeka Mwami Museveni ku ntikko nti ye commander in chief of all the armed forces nti mu ggwanga wano teri komanda mulala yenna ow'oku ntikko ebitongole ebikwatagana n'obukuumaddembe poliisi amagye bino ebya prisoni bano ba iso bano ba diso ba viso ba giso bonna Mwami Museveni ye commander in chief therefore teriyo kikolebwa kyonna mu ggwanga wano kyakutyoboola ddembe ly'abuntu nga Mwami Museveni takimanyi ebyo byolaba nti ebyakandida lakoni Mwami Museveni yali abimanyi bulungi emigga egizze gitukubwa entakera bannansi bebayokya paasi olw'okuba mbu simanyi gundi yattiddwa ono simanyi Kirumira yattiddwa simanyi Kirumi Kawesi yattiddwa Mwami Museveni ebintu abimanyi n'ebikola bibeera mu budget Mwami Museveni akimanyi bulungi nti waliyo kye bayita safe houses era batulugunyirizayo abantu ebikolwa bya Kandiho ebikolwa bya Kayihura ebikolwa bya Kaka ekitulumbula abantu ekyali ekaseese nga ono gwentula naye mu parliament yani Erweru nga tulumbula abantu ekaseese ebiseera byali brigadier kati general Erweru okutirimbula kwe yakulembera era ne yali alayita ne bakimbuuza yagamba nti those people deserved death kyali kibagwa so basebo ne banyabo baali bakozi njagala mbategeeze nti Mwami Museveni alina akamasu kagezaako okuvaako
akamasu kamukwata naye agezaako kukavaako. Ojjukira ebyo ebigambo bennange kagundi ako nga ngenda keetaaga nnyo radio sima ngenda kasaba management eddoboozi erya mwami Museveni nga a fracas in West Nile where our young friend Bobit, and then they came and said, oh, member of parliament was beaten. Well, I said, okay, let me study how he was beaten. Now, when I studied, I found the man had been beaten properly. Ekyo mu mateeka kye tuyita okukwata infragrant delicto. Okukwatira ddala nga toyina kyo okukwatira ddala mu kikola nga toyina kyonna kye weegaana nti bakwasenga empale zonna ziriwo. Kiringa oli bw'asanga mukazi we nga bamukiisinga namubuuza mbu kiki nti abadde ankuba kaama bwakamwa ebigambo biteeka mukamwa. So Mwami Museveni muganda wange president wange bamukuba kubanga wetulina wano etteeka lye bayita erya prevention and prohibition of torture anti-torture law eryakulwa 2012 erigamba nti ne bw'oba owaanye buwaanyi ne bw'oba osiisirizaako busiisiriza ne bw'obanga wabaddewo nga batokyalinga omuntu n'oyambako n'otanyega bakuvunaana kyenkanyi. Ekyo kyokka kikulaga statement eyo nti Mwami Museveni waviira mu buyinza yeetaaga okuvunaanibwa. Eyo yennyini emukwata ekyo kyennyini ojjukira ebigambo ebyatwalisa Kaihura mu kooti Mwami Besigye nga bamaze ng'amaze okwerayiza nga bamaze omulayiza mu 2016 n'amuvunaana omusango gw'obuyeeke gw'okulya mu nsi olugwe n'atwalibwa eruzira. Bwaweebwa bbeiro bannansi bonna olw'okuba baali bamukkiririzamu baavaayo ne bajja ku ngulo ne bajaganya. Kaihura oyo n'ayimbula abajaasi omwali ba DPC bonna ne batandika okukuba abantu emiggo. Twawalawala Kaihura ne ba DPC be mukozesa gamba nti Kaihura yakwata emiggo oba navuga emmotoka n'atandika okutomera abantu. Naye ekisinga obukulu yajja n'agamba bannaye bakoze bulungi bakubye bukubi kibooko. So ekyo ekyatwazisa Kaihura mu kooti naye sigamba nti no yakwata kibooko ge mateeka agaliwo. So bassebo ne bannyabo mbakakasa Mwami Museveni yali akimanyi era yakimanyaako ku miggo egyakubibwa Bobby era n'awaana nga bazze bagitukuba buli lujjo nga bazze bakuba tiya gas ne bamukuba Besigye ne bamumenya emikono ne bamukasuka myala ebyo byonna bulijjo abimanyi. So yeekangabiriza era naddala nti kyajjidde mu kaseera nti ebyali eddafu nga Al-Bashir abikola abajanjawiidi byamuleetedde okugenda mu ICC. Oba oli Mwami Museveni agezaako kujja kamasu naye nga bassebo ne bannyabo Mwami Museveni singa abadde nga bw'agamba nti yabadde tabimanyi. Agamba yakweta kino kye muyita individual accountability. Eteeka nti oba okikoze kati bakuwoza gwe nga gwe kakati nozagamba mbona yawole ekijjo nga maliriza ensonga eno kye yandibadde akola. Mwami Museveni nze mubanja kanatta SFC yajogeddeko actually mu statement yeeyo nkiddemu ni wano ku muzindalo gwa Simba kubanga emutuukako butereevu nkimanyi byonna byenzize nga njogerako wano ndabirawo ngavudde nga byanukudde. Mwami Museveni SFC nga ekyakulemberwa mutabani we Muhoozi Kainerugaba bajja emikono eyo ne bawamba abantu. Abalala bakomawo nga babamenya emikono abalala nga balina amabwa balina ebinuubule naye n'okutuusa essaawa eno Kanatta Muhammad ne muganda wange Yuda Sempijja tetumanyi gye bali. Tubakubanja Mwami Museveni waliwo n'ebiragiro bya kooti kati njogera butereevu kubanga mmanyi eryampulira. Tubakubanja abantu abo ne bannayuganda bonna abawambiddwa era tukugamba nti galawo safe houses. Buli muntu wa poliisi agalira abantu okusukka essaawa 48 tumwetaga either mu disciplinary oba agobwe. Katalina gwasuubiza kubonereza. Ono n'agamba nti Prosi we bali kuweereza Innocent Mukabirizi Mubende mbuuliza abakulu abo nti abaakosebwa abasirikale bagenda kubaliyirira kubanga President yagambye nti abasirikale tebakkirizibwa kukuba bantu. Ono n'agamba nti Leopard never changes its spots. Ambayo yengo takyusa bbala lyayo. Mr. Museveni, that is Mr. Museveni, Matovu Senator inakuwadde bwagambye naga nti Kaija agambye nti Museveni nsolo aba NRM abalala ekira
Museveni muyaya tube luyale nti bw'okwata omukyala n'ogutemako obukulembeze ensolo esobola etambula eyi kale bubaka bwammwe bungi akadde tekanzikiriza nfuneyo abakubi babiri bokka mwana okulaba tusiibule wangi munafu wanyinazi nobali kuweereza zino okumpitira ababaka bakulu ab'ensonga naddala munnamukono nonso ow'ensonga bantangu ddala mulima mayuuni naye mukulu Kaija nenge gyatematemensemu ensonga rastamani bwayise mulakimu ne wanuupu Kyagulanyi sentamu ye pulezidenti ababunzibunzi bannange mbatumidde abali ekimu mu ggwanga lyammwe ekisookera ddala gavumenti eno yeewuunyisa ne pulezidenti Museveni bw'aba ayogera ebintu bye tetubaddenga wano ng'omukyalo oyo gwolaba owa Kampala Samimu Malende asima mu kkooti nga tavaayo n'abantu abamu bamulemerayo okujja mu kkooti kubanga baabasibye naguniko kati bavangayo pulezidenti Museveni wejja n'ayogera waliwo omuntu oyagala agenda okwesimbawo ye Busiro kibweba ye Kibalama nakati betwogerera tebyamanyikizwa gyali olwaliro pulezidenti Museveni yajja n'atukudaalira nti abakola bino tebamanyi bwe tabimanyi abadde tabimanyi omwana omuntu alaba amawulire wano muwana wange yambuuza naye ddala taata Museveni talaba amawulire ona nsaasira akadde kankomyawo okujjako obubaka bwono kambuweerezaga nti omubaka waffe mulimu amayuni tugambire ku poliisi y'ekyampisi obubbi bususse n'agamba nti mulimu amayuni kyayogera kituufu Museveni ali mu buwambe lwakuba tannaba kukitegeera nja kukoma kwabo olwakadde tulina eddakiika emwemu okusiibula mukulu Kaija wumbawumbako ebigambo njagala kwebaza abakubi b'amasimu kujjawo kyenjagala obategeeza nti eggwanga lyaffe teri muntu agenda kutuyambako kulissa ku kkubo abantu badde bakyamuka ku biki ebyabadde Zambia ne mbategeeza Zambia tefaanagana na Uganda Zambia abavuganya badde bajja bawangula era bbe waabwe emundu si yesalawo wano omundu yesalawo ate n'avuganya tawangula yes n'avuganya tawangula olwaleero abakuli akakyoka ebyokulonda mu Uganda babeeranga BMC alobera omuseera ebyakwayo byeyogera nti abakozi b'akakyoka ebyokulonda wano bibakuŋŋaanya mu bululu si bye bibalwa wabula akalisiti akaweerezebwa mbusoma bino bibasoma so wante kisobola kubeerawo nti bannayuganda muyina okusitukira awamu no bwekiri byasoma biva naggulu bivaayo yonna nga mu 2016 enyumba gye twalumba naggulu so bwete bwebera so bannayuganda musituke musalewo muleme kubeera kuba muyimbye ennyo ekitiibwa kya Buganda stanza ey'okubiri bw'abazira ennyo abaatusooka n'ekigenda kitubeera kibi nti mu maaso eyo batugambe abajega ennyo abaatusooka abaaleka eggwanga lyaffe ne liyiika tufuuka emmomboze okyembulwayo munnansi okulowooza nti okubeera obulungi tulowooza Dubai tulowooza Canada so musitukireemu omusajja nze gwe mulaba ndi ku ludda luno oluli ebintu ebyo byesaagala kumala watuuka eri ate n'atumya mukyala we n'abaana no bwe kireeso njagala okubasaba musuga bino bye twogera tubyogedde naye nga tugezaawo obabuuza nti muma mwagala eggwanga lyammwe libaweesa ekitiibwa musituke sebbutobudo ali emabega tubagambeko tukyuse eggwanga lyaffe lisobola okubeera eggwanga eddungi tusinkane ku Lwokutaano olujja omulimu ogwo gukyali munene mulima mayini siibula tulina eddakiika bannayuganda bulijja akadde ke katusalako naye mu ddiini eyange gyensoma ey'obusiraamu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam emirembe n'okusasira bibeere ku ye yatugamba nti obubonero bw'omunnanfuusi buli busatu kwolabira omuntu yenna nti munnanfuusi gwe kasita olaba ekimu ku bino ebisatu ng'omanya oyo munnanfuusi bw'aba ayogera abeera alimba bw'akola endagaano tagituukiriza ajawukanako bw'aba yeesigiddwa akumpanya mbakoowoola bassebo ne bannyaba abatuuliriza ebigambo ebyo mu birireetinge oba mu bikwasaganye ne mwami Museveni byazzenga ayogera mu kulwa mu buyinza ku bakulembeze abatava mu buyinza mu kutyoboola eddembe ly'obuntu n'okulwanirira eddembe ly'obuntu mbakoowoolera mu kaseera keekamu mukimanye nti ekizibu kya Uganda wano kati twatandise okukifunza okubalaga wa we kiri ebizibu byonna bitulumye ate bituluma kyekimu
nga bwe biruma ow'NRM naffe bwe bituluma ekizibu kiri kimu ekifuukidde eggwanga lino ekizibu ye mwami Museveni. Olugwe luludde olutindo.